Mukwogerako ne BTM TV mu mboze ya kafubo senkulu w'omuzannyo gwa badminton era nga yatwala ekibiina ekifuga omuzannyo guno mu ggwanga ekya Uganda Badminton Association Simon Mugabi alambuludde enteekateeka ssejjoloola ey'omwaka 2025-2026. Tulina tiimu yetwagala okuba nti twetabikamu gye bayita Africa Senior Championships ng'eno si ya eri mixed abasajja n'abakazi. Netubera neri endala gye bagamba Thomas Ubakapo basajja bokka n'abakazi bokka naye kati eri mixed. Kati eno tournament ejja kubaawo mu kibuga Douala ekiri mu Cameroon ng'etandika nga 9 paka nga 16 omwezi ogwokubiri. Era ffe nga badminton ne Uganda of course our main gundi sponsor the government of Uganda National Council of Sports tulibeteke bakola ntukola ki tutwala tiimu ejja kuba y'abazanyi 8 abalenzi bana n'abawala bana ne coach. Ono wadde ensonga lwaki tebasobola kusunsulamu bazanyi abagenda okukiikirira eggwanga mu mpaka ez'enjawulo. Kubanga deadline ya okwewandiisa yaliwo nga 6 ogwa January gatandika butandisi. Tekiba nti tetwasobola kubanga tukola trials tususulemu abazannyi abo. Kati bwe kibanga tukibaddeewo kye tukozesa system ey'omwaka oguwedde nti ranking ya last year yali etya kati bw'otundaga bwe yali era bwetu bwesigadde nti abalenzi abo betulonze abana bwe baali nti bw'ojjukira bwe twali tugenda mu Africa Games twatwala Muyanja Amos ne twala Lubega Muzafaru ne twala Winya Augustus ne twala nani ne Muddu Expeditor. Naye kati Muddu tali yagenda bweru yagenda Canada. Kati ekitegeeza nti bw'otuna ku ranking ezo ane yali number 5 yadda mu kyokuna kati oye Mwambu Kenneth. Mugabi essuubi lyonna alitadde mu ttiimu y'abawala kubanga ye yasooka n'okuleeta omudaali ogwa zaabu wano. Yamanyi nnyo era abaana abo tulina kyoboogerako nti ate kati ojja kusasula kino okole kino kati ekyo kiba kiriko busina ko Bugabe ne kubeerako Gladys Mbabazi ne kubeerako Fadila Shamika Muhammad ne Trasa na Luwoza. Kati eyo tiimu nti tugimaintainize okuba nti yetugenda okukozesa kubanga wetunulamu teyakola bubi mu Africa Games ate ebadde ng'ekola bulungi nnyo nga mukimanyi nti in fact abawala ba misinga katono nnyo kuba nti bakwalify nkola ki okugenda Paris mu Olympics. So kati tugira mu ssuubi y'amaanyi ate ekyenjagala okubategeeza nti mu myaka gyonna gye tubaddewo badminton tetugenda nko mu Africa Championships ne tukomawo bwereere. Kati results kyemanyi tujja kukomawo gold ejja silver ne bronze tubeerawo bwetutyo. Ono ayongeddeko nti balina ttiimu y'abaana abato nga bano babajja mu masomero ag'enjawulo okusobola okuliikiriza ttiimu enkulu anti bulijjo emiti emito gye giggumiza ekibira. Tulina ttiimu ey'abaana bato mujjukira bwe giri era mwagiraba nga yagenda ne tugisindika negenda mu World Championships e China omwaka ogwaggwa. Abaana bato bali ku traininga kati tulina abaana batukola ki tulaba nti tubajjayo kuba nti bajja kubanga batukiikira ate nga badda mu bigere by'abali abagenda nga bakula. Simon akubiriza amakiraabu okuvujjiriranga abazannyi baabwe nga babawa obuyambi obw'enjawulo omuli n'abo abaliko obulemu kibayamba okukola obulungi ku ttiimu y'eggwanga. Omuzannyi yenna buli waabeera ensimuko ye ebeera kiraabu. Kiraabu zezirina okubeera zezituleeta abazannyi ffe tuba ku national level opiikinga abantu ababa mu kiraabu n'obaleeta. Kati kitegeeza nti bandibadde abazannyi bonna baba ne equipment gye bakola ki gye bakozesa on daily basis nti kiraabu zaabwe zezirina okuba supportinga. Bwe bajja eno ne tulaba ekikola naye nga tuba twongerako buwungezi naye nga base yaabwe evaawa eva eri mu gundi. Ono akkatiriza nti okusinziira ku kalenda yaabwe kigenda kubayamba okwongera okuzuula awamu n'okutumbula ebitone ebyaba musaayi muto. Africa Championships eziri egundi edwala Cameroon bakomewo wano 19 paka 23 tulina Uganda International Challenge ng'ensi amawanga 35 gali kusindika abazannyi wano obalamu omu n'omu abazannyi abali kuva ebweru balinga 19. That's a big number. Nti twagifunye era ejja kuba y'amaanyi. Ejja kuba lugogo wali bwe tumala tube ne juniors ate y'abato. Tulina juniors ezo ziyamba abazannyi okuba nti baqualifying for World Championships ate n'oqualifying for Youth Olympics.
za mirundi ebiri waliwo Africa Youth Olympics ne wabera Olympics zenyini. So mukimanyi nti Olympics ezigira Africa ziri I think Namibia. Then I don't know. Naye nga kyemanyi nti Olympics eza youth ziri Senegal omwaka ogujja. Kati junior ziba yamba ofuna points ezikola ki ezigenda mu ekyo. Bwe tumala tujja kuba ne Taiba schools, tujja kuba ne national schools, tujja kuba ne tusindika abazanyi bagende Mauritius, international zinga bwengambye bagende Ghana, tulina ya Africa schools ne tubeera under 15, tujja kuba ne state years mukimanyi kumala ku mwaka nkola ki gugwa tubasindike South Africa, Botswana, Zambia. Kati kalenda eri tight nnyo naye tujja kuba tusobola okuba nti tugitambuza. Bw'ati asinzidde wano n'akubiriza abazannyi okwongeramu amaanyi okusobola okukuza wamu n'okutumbula ebitone byabwe. Era kati nkubiriza abazannyi okusingira ddala okuba nti bateekemu amaanyi kubanga bwe tukitunulamu guno omwaka 2025 tusigaze omwaka gumu gwokka 2026. Kuba 2027 tutandika okukola ki? Okukola Los Angeles 2028 Olympics qualification yetandika ogwokutaano. Nalongo Nakyeyune Rosie yakusakidde emboozi eno ku BTM TV Community Report.